أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kasudi bulungi. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero gugenda kubeera nga gutambulira ku kuyigiriza ibaada wa anwaul ibaada tusinza Mukama subhanahu wa ta'ala n'emitendera egiri mu kumusinza subhanahu wa ta'ala. Olwo nno nga bulijjo tugenda kubeera nga tweyambisa Qur'an ekitiibwa nga tugulawo omusomo gwaffe guno. Twasomesaako ku mitendera anwaul ubaadi, emitendera gy'abaddu, naye kati omulundi guno tugenda kusomesa anwaul ibaada, emitendera gya ibaada, engeri eziri mu kusinza, emitendera egy'enjawulo. Mutegeeze bulungi abaagalwa, abasasire naffe nakyera. Tusobola okuba byonna agamba tabaraka taala ku nsonga eno. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Saakola majini n'abantu okujja kula kunasinza. Mungu ateeke mbamusinza. Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama agamba nti afdalu nnasi man ashiqa al-ibada fa'anakaha. Amakulu abasinga obulungi mu bantu, abantu abasinga obulungi mu bannaabwe, omuntu asinga obulungi mu banne, man ashiqa al-ibada fa'anakaha, yoyo abeera nga ibaada akyagala, okusinza Katonda, akwagala okugondera Katonda. Ibaada kwegondera Katonda mu buli kyakugamba, si swala buswala nti swala ye ibaada. Katonda buli kyakulagira senga okikolerako eyo ibaada. Otegeeza munnange? Ate senga wabil akisi tamama, osogedde, senga okola bil akisi, musonyiwa katono, senga okola bil akisi, kyennyume nobeera nga Katonda byakugamba oli mutwe munene, wemanyi nti gwe oli mwononefu, oli mwonoonyi. Otegedde? Ibaada nga tugenda okukiraba, Katonda yagamba lya halaali, bikirizibwa, tolya haraamu. Ne woba osaala nnyo, osaala naye ng'olya haraamu, mukazi wo n'abaana bo balisa haraamu, eyo si ibaada. Nabbi agamba gwe ibaada tebabitegeera, tewali ibaada ng'ate olya haraamu, abantu balisa haraamu. Amakulu odda kuhakkiza abanno, byobba bya banno, abantu bakwe bakkutira kwe bebakira. Obuwabi yangu nange ako mbadde nyina okayimira katono nenkatangaza bulungi. Ab'ebitiibwa baseka ne baseka ti mwetegeze bulungi abaagalwa, abasasire nanyinisa eno naffe nakyera. Afdalu nnansi ali ku bantu, ani asinga mu bantu ekitiibwa? Man ashiqa al-ibada, yoyo ibaada ng'agyagala fa'anakaha, n'agigwa mu bulago, amakulu n'aginywagala. Amakulu ibaada yoyo omuntu ayagala okusinza Katonda era n'akukolerako. Kyategeeza wa ahabbaha biqalbihi, ibaada nobeera nga okusinza Katonda nobeera nga okwagala ate n'omutima gwo. Wa basharaha bijasadihi, ibaada nobeera nga ogikolerako n'omubiri gwo.
ibada sebera mbigambo simyenyumyo nze nogula ndi muna ibada otwala bya banno obangalya ku haramu bakazi bona bano balisa bya haramu haki za banno segede guzanyira ku bya banno hakuna sisi haki za bantu segede nze ndi muna ibada sigwa muzikiti wamagwe ngwejjuma waliwo binga ngwejjuma ngwe swala ejjama muidi sotondaba gwengo otwala bintu bya banno ogeya banno onyomola banno emmanyi taluwewere banno bayisa mannyo obogera amafukule nedda munnange ibada tewakitegeera nga tugenda okulaba nti ibada hadisi namba eva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama nti ibada si gwe kuyitiriza okuba obungi bweswala n'okusiiba segede munnange tarukul maasi fa ku mazambi haki z'abantu zireke zotagula totwala bya banno olwo Katonda omugondedde mu byakugamba ibada muna ibada yoyo akolera Katonda ku byamulagira byakulagira oli muna ibada olwo eswala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari eswala ezizaga zambi ebyobuwemu ebyazizibwa ebitamwa ate gwe obikola nga toga ndi muna ibada walonda byokunga ngwa ejjuma walonda byokunga ngwa eswala ejjama eyawamu oba olwokutaano omuzikiti ejjuma oba yidi evaayo wetegereze bulungi omwagalwa akusasire nga fena atiira yamunange kati wana nabbi agamba nti wabasharaha bijasadihi watafarraga laha ibada giwa obudde ibada alina omubiri gwo omubiri gwo nagwo gulina okwamuna ibada nti ibada ngwe kennyini gikole Katonda mugondere n'omubiri gwo ama omubiri gwo tegumugondera segete eyo oba wabye watafarraga laha nobeera nga ibada giwa obudde Mungu atuwe ekyo fahuwa la yubali abeera nomumbeera eyo olwo nawe atafaayo alama asbaha min aduniya kukyaba bukeserezaako mu duniya enfuna si nyingi simufuna nnyo baabuwe naye tatwala byabanna nti agondera Katonda we tabaraka wa taala talulunkana taledwalikana na duniya eno olaba gundi baŋŋambye mwana wa myaka 25 bamyaka 3 baguze emmotoka bazimbe kalina bakoze bino segedde munnange basuubula bweru teva mu nnyonyi bazifuula bugaali nabaffe gye tuliko n'obugutana nga kira mu nju akuwola n'ozikubirayo segedde oyisawo ono okulona ebinnyo ku njogera yammwe lwaki osobola okusanga bannombu bakuleka oyagala okuba muna ibada omulungi Katonda omugondere nenfunayo kebeere ngaetambula mpola naye koba nga ogondera omutonzi byagamba tokwata kyamunne ekyo si kikyo ono ye mukazi wo nga n'amaaso nagakuwa ogalabye mukazi wo yaliwa ate ono muka munnange tomuyimiriza mu nsonga zo kakati naawo agamba gwe tofaayo eduniya tofaayo eyingira kigero ki oba eyingira mpola gwe kasita Katonda okulya ku byayagala ibada sikwe kujemera Katonda tewebanda oli muna ibada nti okibala yeswala yokka tukigaziyiza munange omulyango bwobanga osala eswala nada kugamba aya zino zitwasoma nga tusomesa emisomero gyakulembera ezikulagira okugenda okunoonya riziki nezihadisi zaako n'ababaka banoonya ziriziki basuubuzi abala basuubuzi nabi Muhammadi musuubuzi sallallahu alaihi wasallama bano balunzi betwamenya bamusa nabi Muhammadi n'abalala baka balunzi segeti bano babazi banabi Nuhu alaihi salam bano balimi segeti mubalaba be Palestine nabi Yusufu awonya banne mu njale badde egenda okwakola ki okwezikiza Misiri bano balimi bano basomesa banabi Idirisa darusu awa darisi mwe muva erinnya lye Idirisa nti Idirisu
segete munange emirimu nfaafa nyo gikizwa mu busiraamu genda okola egyo senga ogigana ng'okoma ku swala oganya ogenda okupakasa ekiguli amagala eddiba ku njogera yaffe ekiyimirizaawo amakaago abaana bo segedde olwo Katonda tebagamba nti omugondera omujemedda nti okunonya riziki mu halaali eyo ibada afdalu ibada min afdali ibada zitulwaliwa mu ibada esinga obulungi nga tugenda okulaba ate era nabbi nga asomesa sallallahu alaihi wasallama jangu nange kati wanagamba fahuwa la yubali oyo tafaayo aligina ebitende byetwogedde waggulu alama asbaha min duniya kukyaba bukeserezaako mu duniya ye ala usiri am ala yusiri abukeza nga mwavu oba mugagga koba ngaoteeka amateeka mu nkola olaba munnange hadisi zino tuyita muntakhabu mizanul hikima muhammadu raishahari olaba munnange kakati wano ojja ku peegi 325 ku ibada olaba jangu nange kati wano onaye akuwa ebitabo nfaafa references nfaafa nnyo ensonga zino mweziri ez'enjawulo kirungi abamanyi baffe twayogera emirundi mingi bamenya nnyo ebitabo mwe bajja gundi zino byetusobola tusomesa ate bakola bulungi ne bajja ne baganda baffe abasunni kusegedde emirundi mingi olaba jangu nange kusooka tugendeko mu maaso tulabe kati wanaagamba tabaraka wataala agamba yakulu rabbukum agamba omulezi wammwe allah tabaraka wataala nabbi agamba yabna adama wange gwe mwana adamu tafarraga liibadati mpa obudde mu kusinza twalaba ebiseera nabbi sallallahu alaihi wasallam babigabanya mu busiraamu ebiseera ebyokukola opakasize abantu bo ekiguli amagala eddiba toli haramu ate n'ekiseera ebyokusinza omutonzi n'ebiseera ebyokuba mu bulamu bwamu bwa society nga muyambagana ne banno mukitama al islaami society y'obusiraamu mukolagana ne banno gundi yetaaga kulambula mulwadde gundi yetaaga kukwatirako munafu gundi yetaaga kuwa magezi ebyobusuubuzi emirimu egimutawaanya afaayo atya amaka gadobonkana gundi ebiseera ebyokuba ne basiraamu banno ne bantu banno mujjama ebizibu byabwe bimale mukwatagane n'ebiseera byonanga ate olina okuba n'abantu bo nabyo byengera bya nti wegase n'ebyengera byateera olye n'ebyengera byopakasa mu halaali twaliraba ebiseera ebyo emisomo egyakulembera otegedde munnange jangu nange kati wanagamba yabna adama owange gomwana adamu tafarraga liibadati mpe obudde oba okunsinza agamba nti amla aqalbaka ghina omwoyo gwo nja gukusa obugagga obeere ngala tolunkana mungu atuwa ekyo sogete wamlaa atugamba atya nedda agamba nti wa amla ayadaka rizika obeere mufunyi gwe babbise n'okunsinza obeere mufunyi tofuna obubi gwe enfuna y'abedda abamu baabuwe okumanya kwabanga kutono baabuwe abamu mubo bawulya ibada kwe kudda wali ku swalazo tugenda kukola Katonda bagamba twalaba jihad mu busiraamu jihadu ziri mmeka jihadul asgaru jihadi entono twazaawula ku butambi nga tusomesa ebisomo gyakulembera baseka ne baseka kitimwerabira baagalwa ogenda ne mulwana entalo nga nabbi zalwana nga ne baswahaba baabuwe eyo jihadul asgaru jihadi akatale akatono yabagamba nga mukulikeeyo baganda bange mu kajihadi akatono olutalo lutono osengayo ko lutono ate jihadul akbaru jihadi ennene twalabanga omwoyo gwo kwe guziiza okwagala kwo jihadul akbaru osegedde munnange hawa nafus omwoyo gwe kyegwagala oyagala kubba banno nedda Katonda agaana ng'oguziza omwoyo gwo omwoyo gwagala gutwala mu firimu za buseegu nedda gamba omutonzi takkiriza
omwoyo gugamba nti lwaki kukulagira tulina emyoyo amara bisui twali omwoyo amara bisui okulagira okola ekibi sente zo lwaki tozeeza nozeegana wabadde wandinga zikuwa gamba nedda omutonzisakkiriza oyo lwaki tomutta omusimbi n'ogweza segete nedda omutonzitakkiriza olaba jangu nange kakati olaba kakati wano ibada mwetegeze bulungi ibada omuntu kyatutegeeza mu ibada wano kwe kubeera nga gwe mutonzi kubeera nga okolera kubyakola ki byoyagala kati jihadu ey'okupakasa ensimbi ne bakazi bo kyebagulirwa magala eddiba nabye nayo yagiyita jihadi tali alwana mukubeera katonda akikuta ebitala n'alwana segedde asinga nona agenza okupakasa mukazi we ekigulira magala eddiba n'abaana banna mwenna kyekimu muli mu jihadi apakasa mukazi we ekigulira magala eddiba sogedde bimanzira tiki mujahidde bimanzira teri mujahidi fisabilillah nawe katonda akubalanga lona mukubo lye jihadu tabyin jihadi yokwogerera eggulu sogedde litubayina linasi manuzila ilaihim bisimillahi rahmanirrahim surati nahali twagiraba litubayina linasi manuzila ilaihim yogerera eggulu ebitabo byeggulu sunna za nabbi Qur'an ekitiibwa ena jihadu wajahiduhum bihi jihadan kabira aya weri Qur'an gikozesa nayo jihadi amakulu ng'olwanyisa abanno ng'obayigiriza okulagira okola obulungi n'okuziza okola obubi enayo jihadi okunoonya ebyo gatugambye okunoonya ekigulira magala eddiba eyo nayo jihadi namba eri awo netugamba okulwanako ebitala eyo nayo jihadi namba jihadi eno tugirabye nayo kwogerera eggulu baseka ne basekati eyo jihadi bagira jihadi akbaru jihadu tabuyini eyokunyonyola obubaka nemwogerera eggulu nemwogera suna za mutume entuufu mulaba bannange bategeeza bagalwa butebo tusomese 1-1 yangu nange kati wanagamba amakulu wetugamba lo nti omukono gwo ngujjuza riziki nga oli bisera okunsinza osinza nze ompe obudde tebategeeza nti ogenda kukola beera waki beera waka mu kasonda ng'osinza kola bino byagambye kubira ti swale wewewedde suratul jumaa twayigiriza swale wewewedde fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah musasane mu nsi munoonye ebyobulungi bya mukama abakulu gende mupakase suratul jumaa ku nkomerero yayo twayigirizaako awantu awo eswala ewedde mugende munoonye byemuyimizawo nabyo amaka gammwe kati oba ogyembedde omutonzi nga bw'osadde nojja mu swala mu jjuma oba mu eswala ejjama oba eswala eza bulijjo oswadde omu nga omugondedde mugonde nalina otteeka nti ogende opakasa ebyoyimiriza nabyo byamakaago byemirizawo nabyo amakaago oba mugyembedde okudda mu nsonda okudda mu nsonda n'ogamba nze kati katonda ate oba mumusobye yagamba musabe jabbanukula ajja kwanukula ng'oteeka mu nkola nga byagambye genda opakase olabe atakwanukule toli mulwadde ekigenda ogenda okola ki otegeeza jangu nange bwali oyagala okuwasa webaka mbulangiti oba agenda obuuza naye n'omuwala atuse okufumbirwa kuno ku kyalo njagala kuwasa bebamala omukuwa tewagenda kupakasa maharege tewagenda n'opakasa ennyumba wonoomusuza munasula kuki ebikoso byo mumaka amagezi ago ala akidu rasulullah nabyagamba amagezi mbaka wa subhanahu wa ta'ala togatemerako ttaka ate nga wotagatemerako ttaka ng'owasa togatemerako ettaka ebigwana n'okukola ate era jangu nange kakati wano agamba nzijuse gwe mpa obudde obwokunsinza gwe omwana Adamu hadisi nungi nnyo hadisi lukudusi mpa obudde obwokunsinza gwe omwana Adamu hadisi ntukuvu nja kujjuza omwoyo gwo obugagga nga tolunkana gubere mugagga tegunalina omwoyo omugagga okwekkusa olaba ate era nzijuse emikolo gyo byobugagga zirizike yabuna adama obange gwe omwana Adamu la tubaad minni tonneesamba munnange fa amla akalbaka nenzijuza omutima gwo fakra obwavu wa amla yadaka
nzigizo emikono go shugula obere bize na dunia eno wakati tojifuna wanauzu billah oba mukoli megwa nti olaba munnange olaba olaba munnange hadisi zino nungi nnyo nfaafa nnyo olaba tuhaful ukul oziraba olaba peja 35 olaba musadrakul wasail ejuzu 11 peji 224 olaba kanzul fawaid olaba tuhaful ukul zino ebitabo bino biharu anwar 13 volume 13 peji yakumeka olaba ya 18 olaba nekinana mwemu olaba kati ebitabo binga bino bingate bingi nnyo nenajuru balaga segede usulu kafi mweziri olaba ejuzo yokubiri 83 peji 83 olaba kati ojja kusanga bino peji gundi omusomo guno gwensomeseza mugundi mu bitabo ebyo olaba okwongera ku kino kyendaze mungambadde ensomesa jangu nange kati nno wanagambye Imamu Ali yagamba nti idha ahabba Allahu abda alhamahu husnal ibada, Mungu bw'asiima omuddu namwagala amuteekako malayika ezimuwa ebirowoozo ebirungi nga ibada emulungiira mu bwongo bwe n'amaanyi agagikola ate era Mungu atuwa ekyo. Al ubudiyatu Imamu Ali akyagenda maaso agamba nga hadisi ajja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam khamsatu ashiya obuddu buli mu bintu bitaano khala'ul batani olubuto lwono tolupiika nnyo mmere kwekendakira mmere tolukusa haramu ate era wakiratul Qur'an n'okusoma Qur'an ng'okikolerako wa qiyamul layli okusalako ekiro Mungu abituwe byonna watafarragu inda subuhi afwan watalarru inda subuhi n'okwanjagira ku mutonzi nga bunaatera okukya wabukau n'okaabako min khasyatillah olw'okuta tabaraka wa ta'ala wekabirako amazambi go goyina segedde ogatwala wa ogenda gasuubulamu ki amazambi bagatunda ku kiyama ogatwala wa geneyize wano banno badize ebyabwe byewabajjako ebyabwe badize ebyabwe munnanga amazambi tebagasuubula ku kiyama emirimu emirungi gyegitunda nti laba munnange nolwekyo al ibada nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba al ibadatu asharatu ajzai ibada erinamu ebitundu 10 biramba 9 ajzai fi talabil halali ebitundu 9 biri mu kunoonya bikirizibwa halali so si muharamu yomu nabbi agenda maaso natharul waladi ila walidayhi n'omwana okutundira bakadde be hubba lahuma olw'okuba agala ibada Mungu akikwandikako nga ibada kuba kadde yagamba yagala bakadde niyo bagala otya baweereze bagondere tobajemera bwebajemera katonda oba mujemedde anti oba jemedde nanyiniisa eno wanatharu ila alimi ibada n'okutunuulira omumanyi nayo ibada otunuulira bituleko mukyenyi munnange ibada nga tulina kukaaba ya rabbi katulina kukaaba mazambi gakunkumuka natulina kumumanyi bwatuuba nti bagamba omumanyi nga byayogera obikolerako tozimuula wanatharu ila alimami almukusitu ibada n'okutunda ku imamu omwenkanya ng'ennyumba ya mutuma abatukuzi abakuume abasika ba nabbi sallallahu alaihi wasallam kuva imamu Ali paka imamu Muhammad abakulu bejjana ibada nayo ibada wanatharu ila alwalidaini birafati wa rahmati ibada okutunda bakadde bo n'ekisa babuwe otegedde munnange n'obukwatampula n'ekisa nayo ibada wanatharu ila akhi tawadduhu fillah ibada n'okwagala n'okutumya muganda omukkiriza ng'olw'okumwagala mu Katonda yatugamba mwagalane almuminu omukkiriza n'omukkiriza omukkiza wamukkiriza munne muganda wamukkiriza munne husnu dhanni billah min ibadati llahi azza wa jalla Katonda okumulowoozaako obulungi nabbi akyagenda maaso ng'ayogera Katonda okumulowoozaako obulungi tomuleetako omutima kibi Katonda lwaki yatulonda buli ssaawa omwogerera bubi tusegedde era tulina kutubonyaabonya la Katonda kutula kubonyebonye ensi wagigula sene mmeka yabwereere ebyengira byabwereere enkuba yabwereere
gwe tatawo ne mama wo bagula byengera ki ku Mukama. Enkuba ya bwerere ne musiga ne mulima basmati omuceere ne mulya amatooke bakezi bamwe bafumba masala omuddo ne mulunda amagana g'ebisolo osegedde faamu ez'ente ez'endiga ez'embuzi ezaki amafaamu ga buli kimu kandi buguza yabitonda ku bwereere yabitondera ku bwereere n'abikuwa gwe musiize kyakwagalamu kyokka kumwebaza okwebaza. Imamu Ali agamba nga hadisi ajja ku nabbi afdalu shukr isukuru esinga obulungi tarakuli maasi kuva ku mazambi tomujembera omutonzi hatha Mungu atuwe ekyo olaba katubona agamba kati namulowoozeko bulungi lwaki omwogera amafuukuule gamba Katonda atwagala era ajja kutusaasira osegedde mulaga omukwano naawe omwebaze ama okwebaza okusinga obulungi kuleka mazambi. Atafakuru fi malakuti samawati wal ardi bija byatonze eggulu kulowooza kanda lwaki eggulu yatonda emiko gy'eggulu yatonda gyaki gino katonda eggulu yatonda lyaki n'ensi eno ibadatul mukhlisin ate ibada yawulidde Katonda abakola kulwa Mukama Mungu ateeke mbo amakulu Katonda ensi yateekawo yaki akatumusinze tweyise bulungi atuweesa ensuubizi gye bayita ejjana nti Nabi agamba inna minal ibadati linal kalami kibaliwo mu ibada okubanga ebigambo bye bigonvu tebikolobola tosooza banno tobayita bino endongo zino embwezo ku kyalo banga oyogera bulungi toba wabogogo omusajja makaago nawe omukyala toba wakaaze ng'oyogera ne bbaawa nti wa ifsha usalame wa ifsha asalami baade some nyanguya wa ifsha asalami inna min al-ibadati lil kalami kibaliwo mu ibada okubanga ebigambo byo sibikakanyavu toba na mimwa gya lukato gikolobola banno munnange nyina amabwa ku mutima gunda njogerera nnyo ku kyalo kuno simanyi Mungu kyali mutuusaako ebyo byewale wa ifsha asalami n'okusasanya salaamu emirembe salaamu kigeza mirembe salaam Katonda salaam Daru Salaam nyumba y'emirembe ejana segedde goli Abdusalaam muddu wa Katonda w'emirembe beera mirembe ne banno segedde muno omuntu olya salaamu toli mirembe munze ebeerera mirembe muno banno babire mirembe mu ggwe tobayoola bigere genda batunda nakani ate genda masabo n'ebirala kubaloga tebigola okujjako biidhinillah Mungu nga yataddeko akabega yakiriza inna mina naam awo hadisi njimaze inna fawqa kulli ibada buli waggulu wa buli ibada ebeera ibada endala egisinga wa hubba ahla albayti n'okwagala ennyumba ya Mutume afdalu ibada ibada esingira ddala obulungi okubaagala naye nabbi agamba okubaagala aba yerimbi agamba tayagala bantu b'ennyumba yange ng'ate tabagoberera ababukanako bye bakola gwe wagolonda kulembeseewo balala nogatoga nyumba ya Mutume warabuka yakhluqu ma shaa wa yakhtaaru Katonda bwe yatonda ate n'alonda ma kaana lahumul khiyara ate bakkiriza kwerondera basika subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun oba mushiriku gwe erondera abasika nga nabbi afudde togamba nalonda khalifa Abubakari khalifa Umaru khalifa Usumani oba mushiriku subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sote kaso aya 8 twagiraba kandi alina okulondera inna Allah safa Adama wa Nuha Mungu yalonda nabbi na Adamu ne Nuhu wa ala Imran wa ala Adam afwan wa ala Ibrahim n'abantu ba nabbi Ibrahim inna Allah safa Adama wa Nuha Mungu yalonda nabbi Adamu ne Nuhu nabbi Nuhu alayhi salam wa ala Ibrahim na nabbi Ibrahim ne bazaala wa ala Imran na nabbi Imran ne bazaala vyeta baalwa min ba'd ezade lekaliza ddabala ndambigere abasika tebabalonda Katonda yaleka abalonzi nabbi Ibrahim n'azaala nabbi Muhammadi mwafa ne bayimamu abakulu b'ejjana Imamu Ali Imamu Hasan Imamu Hussein paka Imamu Mahdi agenda okuyimizawo gavumenti y'obusiraamu Mashariki na Magharibi nga yawambibwako nabbi Isa ne Hidhi bakomyewo alayhi salaam Mungu ateeka ayangu okomawo kwabwe nafe ateeka embaki batasa baabwe bategeeza baagalwa kwagala ennyumba ya Mutume ate abaagala olina okubagoberera n'obagondera bye bagamba segedde bagamba nabbi we yagamba tobba banno tobba mizikiti obba mizikiti gya banno lwaki obye gyaki nze ndi muwahabi obadde eki
ani imamu we yakwiza obubbi tugobera Muhammad ibn Abdul Wahhab naye gwanga ijazi ngati tiyalija ku bantu banyiniryo agenda nga bamawanga mizikiti na biki bintu bityo tegedde gwe tobba bintu by'abantu nyuma mutume egamba tetubba Qur'an egala n'okubba tobba mizikiti y'abantu n'abakazi baabwe n'amasomero olina ate ogamba kimba ate ndi Wahhabi ate obba ebintu by'abantu ate obba amawanga g'abanno Muhammad ibn Abdul Wahhab ensobi gye yakola temukomereranga abantu Katonda batakulaze bava zadde lya Ibrahim Muhammad ibn Abdul Wahhab yavaawa sibukawa nabo bagoberera bonna bakulembeza b'ebicukuli bategeze bulungi temutomera mudabya mannange saba subhanahu wa ta'ala ekitiibwa ateke manena bogerera eggulu angwe mukaba ffe Mamadi atatase bitonde bana bale Falastini babuwe abatasa ateera na munjizo zonna ez'ensi eno abatigomezebwa Mungu abatase n'emikolo gyafaatira babuwe abesoma ko babasonyiwa badda basuuse balina bitagga bimale tabye muso okujja nga tusiimye ababeere assalamu alaikum bulungi